ebintu bino bye musaba la yamlikuna lakum rizqa fabtagu inda Allahi arrizq. Anayogera ekigambo ekyo Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam agamba abasamize ebintu bino bye musaba ne mulekawo Allah tebifuga riziki yammwe, riziki muginoonye eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era baagaana okumuwulira ne bagenda mu maaso nga bakuba empowa bwe yagenda mu maaso kyeyava abagamba ti innama ittakhadhtum min duni llahi awthana mawaddata bainikum fil hayati dunya. Amazima mbalaba mutijja omukwano gwe mulina muyitirivu nga musamira mu bulamu buno obwensi bagamba nti gubasaza mu kabu, siwe kiri gubasaza mu kabu balinnya mu kimu. Okusala mu kabu ndowooza mukiraba kitegeeza okumanya abantu bagundi nnyo. Kakati wabeeranga n'akabu ku saizi yake entono bwetyo bakasalira wamu kati ate olw'ekinene okumanya omukwano gwe balina muyitirivu nnyo, siwe kiri ayiwa. Naye agati thumma yawma alqiyama mukimanye nti ku lunaku lw'enkomerero yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da. Bwe mulijja ku lunaku lw'enkomerero mugenda kwekaafuwalira, buli muntu agenda kaafuwalira, buli muntu agenda kwegaana omulala, omukwano ogwo mugenda gwevuma yaani mbufunze. Naam, mutandike okweweereza ebisongovu ebyo Allah ebinnyonnyola mu Qur'an mu bifo ebyenjawulo. Laula antum lakunna mu'minin, singa simmwe twali badde baki mulikuwa babuze anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum. Ni ayati mpitirivu eziri mu Qur'an. Kakati wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin, obuddo bwammwe muliro temugenda kufuna abakola ki abataasa.